weewaawo makomi ga mwaka n'omunafu ayokerera ate nga bwe mumanyi olusalo obulungi lwe lukuwa embikka ate kisuula entabi kikuwa entindira bwe ntyo nno mbagamba nti byanzi bya mulagga temuggwamu nsununu kale ekadde wewulira nga bakubagulizaako okufaananako oluggi lw'ebibo naawe tokuma kkungu omuba otongo lyakuma mu mulyango ositukiramu ku byensonga kubanga bagamba lekerera amaliire ge afa njala. Asebo ne banyabo leero mbatabadde omunafu atabala omulima musooke muwomerwe ku buwoomi bw'olulimi Oluganda okufaananako omuddo gw'omu lusambu oba munnange oluwombo lw'amakeera. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyo gwa vvu atalina mazzi talya. Nze ndi mwana wa ndiga neddira ndiga Kabiro Mpologoma ndi mu katale ka Ssaabasajja wano akeekatwe wano ekatwe wensinzidde okubaweereza ate yonna gye musinziira okufaananako ebintu bino nga ngenda kubitwalaganya mu bitwale kalannamo etoke kuluka ligenda n'omumizi kubanga kibuyaga bwagwa mu lusuku kamunye agwa mu nkoko ne lwogooma okukira olwali ku njovu ekavumba. Kale endaala eyo gye mbakubidde n'okweyanjula kwembe eyanjulidde ndowooza kati sijja kulwawo ng'omuweesa ayota omuliro oba okulwayo ng'omuwulu ayota omwezi kantandikirewo kubanga ananyumya takerewa namunya olubuuka ekiwonvu ng'ekireka akuba. Waliwo mukulu bamuyita Lutalo Enoka yabadde yeebuuza nti Abaganda basinziira ku ki okutuuma emyezi amannya era amannya g'emyezi mu Luganda kubanga abamu bamanyi by'Abazungu. Kale ndi wano okubanyonnyola emyezi mu lulimi Oluganda nga bwe tugiyita era ne bajjajjaffe bwe bagituuma. Giri emyezi 12 kansooke mbategeeze nti omwaka tuguyita eddaaza emyezi tugiyita amazooba bwe liba limu libeera ezzooba ate wiiki ye Dimansi ennaku tuziyita enzingu. Kale awo ndowooza mbakoledde oluwenda olugolokofu era musobola okusinziira awo kubanga osinziira ku ssinzi ng'omulibiriza wasinziira ku Kobe tulabe engeri ebintu gye bigenda akalannamo. Ntandise n'omwezi gwe muyita January mu lulimi Olunyanyimbe oba Oluzungu kakati January mu Luganda tumuyita Gatonnya. Lwaki bajjajjaffe bagutuuma Gatonnya kubanga omwezi guno amatooke gayengeranga nnyo era Gatonnya agogerwako gabeera matooke mu lusuku gabeera gengera kakati gatandika okuvaamu omukyuzi gulinga gutonnya olw'okwengera ennyo kubanga abantu emmere yabengerangako ne babeeranga ne mu lusuku mwennyini ebalemeddemu ng'amatooke mu lusuku omuntu ayitamu Gatonnya butonnyi. Mu mwezi guno mwe gaabolokoteranga ne gatandika okutonnya kale kyava baguyita Gatonnya. Kakati ate omwezi ogwokubiri ye February ogwo nno bajjajjaffe bagutuuma mu kutula nsanja. Lwaki bagutuuma mu kutula nsanja? Kubanga akasana akaaka mu mwezi ogwo ke kakutula ensanja. Jjukira nti olulagala lusooka ne lwenga ne lufuuka ekireka ne kikala ne kifuuka essanja. Kati ensanja ezo zaakutukanga nga zikoonoka zigwa mu lusuku. Omwezi ogwo ne bagutuumira ddala mu kutula nsanja. Mu kutula nsanja olw'okuba ensanja ezo bakyetegereza ne bakyekaliriza nga kyanziriŋŋanwa ne batuuma omwezi ogwo mu kutula nsanja. Ate omwezi ogwokusatu muguyita mwabasumi nnyo Oluzungu abagala ennyo Oluzungu. Nze siriimu kubanga saagala nnyo Oluzungu wadde ndutegeera naye ate sirwagala kubanga siri Muzungu nze ndi Muganda. Kati kinkakatako okumanya ebbala lyange oteekeddwa kumanya bibyo. Bagambye ekikyo kyekikyo evvivi likutikka ekinywa ky'enku nga magujja gye wagenze nayo eri wali yeetulidde. Kale kakati ogwokusatu mu Luzungu muguyita March kakati ffe tuguyita Mugulansigo mu Buganda wano. Omwezi gwe tuyita Mugulansigo gwe gwokusatu kubanga abalimi babeeranga bagula ensigo n'okweteekerateekera ebiseera eby'okusiga. Kale omwezi ogwo ne bagukazaako oba ne bagutumya ddala erinnya Mugulansigo. Ate omwezi ogwokuna mwe gwe muyita April oba April oba April nga bwe muguyita ffe mu Luzungu ffe mu Luganda mwe muguyita April mu Luzungu nate ffe mu Luganda tuguyita mwezi ogwa Kafuumulampawu. Kafuumulampawu omwezi ogwa Kafuumulampawu gwe gwokuna. Enswa empawu muzimanyi tulina ebika by'enswa bingi. Tulina ennaka, tulina entunda, tulina ensejjere, tulina embaala, tulina n'empawu. Kakati zino empawu zo zaabukanga nnyo mu mwezi ogwo gwokuna kivola bagutuuma Kafuumulampawu. Omwezi ogwokutaano mwe muguyita May.
omwezi ogwokutaano gwe muyita May mu Luganda ffe tuguyita muzigo. Nazzikuno ng'omwezi ogwo gubaamu olufu olungi, mu luzungu bakiyita mist and fog. Olufu olwo lwakwatanga ne lubanga nga bwolaba gatolega omuzigo. Omuzigo ndowooza mugumanyi. Kakati olufu olwo bwe baalulabanga bajjajjaffe omwezi ne bagutuuma omwezi ogwa muzigo, kubanga gubaamu olufu olukwata agatoletole waggulu agafaananako nga bwolaba omuzigo, kale baagutuuma muzigo. Nga n'omwezi ogw'omukaaga gumuyita Juni, basebo ne banyabo omwezi guno baguyita Sebaaseka. Sebaaseka kubanga olunaku lumu byali biseera nga bya makungula, maama ne taata baali bava mu nnimiro, balina akaana kaabwe kato, baali banoze kasooli nga bamwokeza. Taata olw'ekikoowukoowu yatuuka ewaka, yatuula mu ekifo kya nnyinimu mu nju tukiyita ateenenya, era waliwo n'olugero olugamba nti ateenenya yatuula mu kya nnyinimu. Kati mu kifo kya nnyinimu mwe yatuukira mu ntebe ye ey'olugalaamirizo ng'atudde, taata yava mu nnimiro nga mulwadde. Bano kye bataategeera, kale yagwawo kaseera katono nnyo ng'ennyindo ziyira. Bagenda okwetegereza ng'afudde, naye tebaasooka kukimanya. Maama ng'ali mufumbiraawo omwana kasooli atwalire kitaawe oba atwalire taata kasooli. Omwana yagenda okutuuka mu ateenenya, nabagambye ateenenya kyekifo kya nnyinimu mu nju, nga taata yagudde ddeeri amannyo gali kungulu. Omwana yaddayo ewa maama we n'amugamba nti maama, ssebo aseka, njagala nkuzireeko emabega nkujjukize era nkutegeeze nti edda ennyo oba mu biro ebyedda taata baamuyitanga ssebo era nga maama bamuyita nnyabo. Kale omwana yaddayo n'agamba nnyabo oba nnyina n'amugamba nnyabo, ssebo aseka. Omwono mwe mwava ekigambo Seba aseka, ssebo aseka. Kati omwezi ogwo naguno gujjwa baagutuuma erinnya Seba aseka nga kiva mu mbeera eyo, kubanga omwana yalowooza taata engeri gy'asanze ng'afudde amannyo gali kungulu, bambi yalowooza nti aseka busesi, so nga yali lwamazeemu dda amazzi nga lwakubye dda. Bagamba olunaakutta munnange lukujja emmere mu kamwa. Taata yali agenze. Omwezi ogw'omusanvu kati ngutuuseeko nagwo kangunnyonnyole, muguyita July, ogwo ffe guyita kasambula. Nazzikuno ng'abalimi mubasambulira ebisambu byabwe okweteekerateekera ate okusimba ogwo nno, okubanga omwezi gwabangamu omusana mungi nnyo, ng'omusana gwaka nga tewali mirimu nnyo gikolebwa okuggyako egyo egyekuusa ku kusambula ebisambu. Jjukira baabeeranga baakungudde. Kakati n'ogw'omunaana muguyita August, mbitwala ngeri yakayita ppirya ng'obusaagobaganya akayayu kubanga akadde. Ate munnange mukamanyi kantwala kannagguluba, omwezi ogw'omunaana mwe gwe muyita August, tetuguyita muwakanya mu Buganda wano, tuguyita muwakanya kubanga kubaamu okubwatuka kw'eggulu kungi nnyo n'obumyanso. Lubaale eyeekuusa ku kubimyanso n'okubwatuka kw'eggulu mwenna mumumanyi, oyo ye Kiwanuka, oyo Saabalamuzi, oyo Nnyondo ekussa obuzito, oyo Serubwatuka. Lubaale Serubwatuka ngamba Kiwanuka gwe njogerako ow'omukookoowe. Kakati Kiwanuka oyo yaleeta ebimyanso n'okubwatuka kw'eggulu. Omwezi ogwo gwabangamu ebimyanso bingi n'okubwatuka kw'eggulu, kale baagutuma muwakanya, nga kye bagendera okutegeeza nti omwaka omukazi ogwa Togo gubeera guwakanya omwaka omusajja ogwa Ddumbi. Omwaka kankiddemu omukazi ogwa Togo gubeera guwakanya omwaka omusajja ogwa Ddumbi, ne bagutuuma muwakanya. Ogw'omwenda baagutuuma Mutunda kubanga enswa entunda zinayogeddeko awo zaabanga zifuumuuka, zaabanga zibuuka nnyo mu mwezi ogwo, ne bagutumya ddala erinnya Mutunda. Kakati n'omwezi ogw'ekkumi munnange baagutuma mukulukusa bitungotungo. Ebitungotungo bino ebyogerwako bye bisigalire oba ebyo ebiba bisigadde nga bamaliza okukungula entungo, kati baabirekanga mu nnimiro. Naye enkuba bwe yatonnyanga, eyafudde embanga ekiro n'emisana, eyo ye yaleetanga mukoka eyakuluggusanga ebitungotungo bino ne babisanga nga biserengese ku lukooto nga bigenze mu nnimiro. Ne bagamba nti enkuba ekulukusizza ebitungotungo, ne bagituuma mukulukusa bitungotungo enkuba etonnya mu mwezi ogw'ekkumi, era n'omwezi tebaalwa ne baguwa erinnya, ne bagutumira ddala erinnya erya mukulukusa bitungotungo. Ate ogw'ekkumi n'ogumu abamu muguyita Novemba, ekyo kya luzungu. Mu lulimi Oluganda ogw'ekkumi n'ogumu ogwo omwezi tuguyita Museenene kubanga enseenene ekimanyiddwa mwezi gwira. Enseenene zigwa bugwi, enswa zibuuka, enseenene zo zigwa bugwi. Kakati ate ogusembayo gwe gw'ekkumi n'ebiri mwe muguyita Desemba kubanga munnange mwasoma nnyo, kale tubatenda mwasoma ebitabo bya mu luzungu mulumanyi nnyo, naye n'Oluganda muluwa obudde. Ogw'ekkumi n'ebiri ogwo omwezi tuguyita Ntenvu kubanga
mwabangamu ebiwuka bingi nga biteevuunya kale baguyita ntenvu olw'okuba nti mwabangamu ebiwuka bingi ebyabanga biteevuunya. Eryo ly'eddaaza eddamba lirimu amazooba 12 wano mu Buganda bwe tutyo bwe tukiyita. Nsomesezza ebintu ebyo nno bingi sigadde nze Musisi Bosa Geoffrey Nabusiro Nkonge ya Muvule n'antagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazitalya saavu mwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka Luwomya okwetoloola Ssengendo na bulamu Sengule 222 kakati kye mugenda okukola mu likinge mu commentinge mu sharinge mu subscribinge omukutu ogwo ate mugwamanyi naawe asigaddemu koototegedde oba kakunkuna ebitabo weebiri bino Buganda nagiwandiikira ebitabo kino ekitabo kya mitwalo 3 lwaki togulaako kino ekitabo bakiyita Oluganda n'ebigonjiddwa ku mulembe Omutebi lwaki oba togula ku kitabo ng'ekyo naawe n'obaako byoyiga ate n'osomesa n'abaana effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 222 nakyo kya mitwalo 3 weekiri wano oyinza okuga nti kangulemu ekyo era nakyo kiba kikukolera ddala bulungi kati ne wabaawo kino kye bayita bassekabaka b'ensi mu wawa bassekabaka b'ensi mu wawa kikulaga Buganda gy'eva nga tenafuuka Buganda yali eyitibwa etya ebyafaayo ebyedda ne bassekabaka abaalamula mu nsi eyo ng'ekyayitibwa muwawa nga n'abantu abagiwangayiramu tebayitibwa Baganda bayitibwa Balasangeye oba abawawa nakyo ne kibeerawo ate ewabaawo ne kibayita Olulasangeye ekitabo Olulasangeye kino kigenda kulambika otegeera olulimi Oluganda mu buziba ennono ensibuko tuddeyo ku nsibuko tumanye obuwangwa n'ennono n'obulombolombo bwa Buganda omanye olulimi Oluganda mu buziba wano obeera okekeya mu butuufu nkuwadde ekikolo n'eddagala kati ogenda kugula kino kitabo ate obeere nga naawe ofuuka omukugu era okenkuke olulimi lwa bajjajjaabo obeere nga weebuzibwako era nga naawe otambula weenyumirizanga eggunju ery'ettulu kubanga ligamba nti mba n'abiri n'ennyini nkoko nandibadde nga oba oliawo muleeta abange njogedde kuno nakulinga omukono gw'omusasi naye kambeerekereze ebinungi birekwa nsingisa yaleka omuwemba n'agenda ku mirimu gy'abeene akajabangu kakanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsi ate omwepikoopiko gutwala empongo muddo lwe abange ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa lwaki sibeeresa bagamba omuwulukali kyejo alyaza mu mutanzi n'ayimba n'enderuka nga alabye ow'eddanzi naye obudde bwo buganye kakati gwa neetaaga ndi ku 078 599 343 kakati kankube akalango vidiyo eno ngikoledde wano ekatwe bw'obeera nga weetaaga bino byolaba mu background yange oyagala ndeku oyagala kugula emiggo gino egy'omulembe otambule nga olina omuggo gw'omulembe nazi kuno ng'omuganda atambula n'omuggo beera n'omuggo gw'owano emiggo emirungi weegiri oba oyagala bibbo omukyalo ono mukubidde akalango lwa nsonga nti vidiyo ngikoledde wuwe era bw'obeera eyo ng'olina kyoyagala mwenna abandaba era abangoberera bw'obaako kyeweetaga nga kya buwangwa omukyalo ono vidiyo ngikoledde wuwe yanzikiriza okukolera wano vidiyo wuwe n'olwekyo jangu naawe omuwagire ate mwanyinaze uno wandiga nsaba n'ennamba y'essimu agibawe oba olina kyeweetaaga kyonna ate ensonga zigenda kuba zigonda bugonzi mwanyinaze na Bosa ow'endiga nsaba abagoberezi baffe era abatulaba ku Olulasange Online TV obawe olukomo oba ennamba y'essimu bajja kutukako bagule ebintu ebyobuwangwa byaffe ebita endeku obwamba Obuganda amafumu engabo engoma olugali nalwo lulina alina buli kyabwangwa n'amaliba n'embugo kakati nsaba nyambe nabo gibasomere namba 075 wewa mu branch ewanalongo kalo na Bosa ono mwanyinaze wandi fetu gamba nti nabosa mpawa ali muri sandiga ekyana kyendiga kiwoma kikyali kito wajanga takyala wajanga na musajja mukulu agulanga bukambuze ene ine ku WhatsApp gyoba wade wesirikire ebisigadde bijja kujja abajja kukubira mu mutukire bwobeera ngo oyagala nkutuse wera nsolo kutusawo kyobuwangwa kyonna kyoyagala ono mwanyinaze nabosa osobola okutuuka kuyita ku simu yange 078 nenkutuse wa mwanyinaze ate naye nasanyuka mu ngeri enjawulo kubanga program ngikoledde uwe olwaleero olabye kale omusayi gwe gulondoola musono mu kusooka wabadde ogenda kungoba naye ekika omusayi gw'ekika ng'olwo gulondoola naye nga mwebale nnyo mwebali ddala ab'enkajja ab'ennakatu ab'entamu enjaliire ababyokulya abalungi emirimu bakajjita bakakasirye tuli babbira akakajja ebbira tuli babbira entunga etiribogo muwangale buvule kubanga obutwa bwogoka olw'embuyaga awangale masomoji